nkuletedde Kobe Maino ngono omuzanyi w'omupiira okuva ali ku ttiimu eya Premier League Manchester United nkwaniriza ku Falcao Official wano wokka ogenda okubanga nte oyita okumanya ebyo n'ebikwata ku bantu ab'enjawulo abatutumufu mu ggwanga Uganda ate era ne wabweru wa Uganda kasita beera nga mumanyifu ogenda kubanga nte omumanya so gwatanaba kubanga osubscribinga ate era obeere nga ofuna ne bu comedy mu lulimi Oluganda wamu ne mu firimu obw'obutundutundu oba kye tuyinza okuyita seri nga ziri mu lulimi Luganda kati leero nkuletedde Kobe Maino ngono mwana mulenzi agukyangira wali ku ttiimu eya Manchester United wamu ne ku ggwanga erya Bungereza era nga azannyanga midfielder wabula nga wenjogerera mu 2024 njagala okutegeeza nti Kobe Maino ono abalibwanga omu ku ba midfielder abasinga obuto mu muzannyo guno ogw'omupiira era nga tugenda kuba tusobola okuba nga tumumanya ebitonotono ebimukwatako okutandikira ku mannya ge ebyobugagga bye ate n'ebintu ebiralalala so nga tutandikidde ku mannya agamanyiddwa obulungi ye Kobe Maino wabula nga ate amanya ge bw'obanga ogamazeeyo ye Kobe Boateng Maino yazaalibwa ennaku z'omwezi zaali 19 omwezi gwali gwakuna mu mwaka ogwa 2005 era nga twogera saa zino mu 2024 alina emyaka gye giri 19 egy'obukulu yazaalibwa wali mu kabuga akayitibwa Stockport mu ggwanga erya Bungereza era nga ekyo kimufuula okuba omwana enzaalwa eya Bungereza wabula nga njagala okutegeeza nti ku Manchester United ttiimu gy'azannyirako ssaawa zino ayambala omujoozi 37 ate era nga ku ggwanga erya Bungereza ayambala jazz number 26 nkugambye ono akuba midfield ku ggwanga erya Bungereza wamu ne ku ttiimu eya Manchester United era nga omusaala gwe ogwa buli wiiki giri emitwalo 2 ez'ensimbi eza Bungereza ate era nga njagala okutegeeza nti ttiimu yo webanga eyagala omugula okumujja ku Man U oba Manchester webanga emutunda obukadde 5 nga nabwo bwa euro yes ye Kobe Maino oyo eddiini gyakkiririzaamu ye eddiini eya Christianity family ate era nga omulimu ogumuwa ssente gwe gw'okubanga nte muzannyi wa mupiira obwanvu bw'omwana mulenzi ono buli fuuti 5 n'obutundutundu 9 ate era nga azitowa kilograms ziri 72 bwe tuba tutunuulidde maaso n'okumanya ku bazadde ba Kobe Maino njagala okutegeeza nti taata we ayitibwa Felix Maino ate nga maama we ayitibwa Abena Elod era nga njagala okutegeeza nti Kobe Maino alina abaganda be abawala 2 wamu n'omulenzi nga ye mukulu waabwe era nga bebo baganda be balina omugatte bali abaana 4 bwe baazaalwa mu famire eyo yes Kobe Maino tuba tweyongeddeyo naye maaso njagala okutegeeza nti wetwogerera ssaawa zino mu 2024 si mufumbo era nga tewali kintu kyonna kimanyiddwa oba alina omuntu gw'adeetinga naye okujjako okubanga nkugamba nti ssaawa zino akyafokasinze ku kariya ye ey'okuzannya omupiira ate era buli kimu kisobola okubeera nga kinajja kyekolako mpola wabula nga ssaawa zino tewaliwo olugambo lwonna oba tewaliwo kiyinza kugamba nti girlfriend we amanyikiddwa bwe tuba tweyongeddeyo mu mizannyo egisinga okuba nga gimunyumira mwana mulenzi ono anyumirwa nnyo basketball anyumirwa nnyo omupiira ogw'ebigere anyumirwa nnyo ebikonde wamu n'omuzannyo ogwo ogwa UFC yes bwe tuba tweyongeddeyo ku biki ebimutwalira obudde bwe mu biseera eby'eddembe ayagala nnyo okuwuliriza music naddala music wa Jay-Z oyo amukolera nnyo era ebiseera ebisinga atera nnyo okumuwuliriza nga tanaba kubanga agenda okuzannya omupiira ayagala nnyo okulaba firimu mwana mulenzi ono Kobe Maino then bwe tuba tweyongeddeyo n'okulaba academy gye yatandikirako okuzannya omupiira oba academy ze yazannyirako omupiira njagala okutegeeza nti Kobe Maino yeegatta ku academy ya Manchester ng'alina emyaka gyali 9 era obulamu bwe obusinga bwonna yabumalira ku academy eyo eya Manchester era njagala okutegeeza nti Kobe Maino mu mwaka ogwa 2021 bw'ati yasobola okubeera nga azannyira ku academy eya Manchester ey'abaana abali wansi w'emyaka 18 era bw'atyo yali nga awezezza emyaka gyali 15 n'asobola okuba nga nte ajja ng'ayita mu process ez'enjawulo okubeera nga bw'atyo atuuka ku ttiimu eyo eya Manchester United enkulu omwaka gwali gwa 2020 bw'atyo Kobe Maino bwe yatandika okubanga nte atandika professional football bwe yasobola okubanga assigninga professional contract ne Manchester United mu mwezi gwali gwa 5 omwaka ogwo ogwa 2022 era nga njagala okutegeeza nti we yassigningira contract eyo ne Manchester United yalina emyaka gyali 17 egy'obukulu era bw'atyo Kobe Maino n'asobola okubeera nga nte yes atandika okuba omuzannyi wa Manchester United nga bwe nkugambye nti Kobe Maino professional football yakagizannyira ku Manchester United yokka oba kye tuyinza okugamba nti omupiira ogw'ensimbi atandise kuba nga aguzannyira ku Manchester United ssaawa zino waali era nga yatandika okuzannyira Manchester United omwaka gwali gwa 2023 mu mwezi gwali gwa January ennaku z'omwezi nga 10 Manchester United bwe yali efuna win ku ttiimu eyitibwa Charlton Athletic era nga ogwo omupiira Manchester United yaguwangula eggoolo zaali 3-0 mu kakopo aka Carabao Cup
bwatyo bwe yasobola okubeera nga nte Kobbie Mainoo afuna omupiira gwe ogwasooka. Wabula nga njagala okutegeeza nti debut ye eya Manchester United mu Premier League yagifuna mwezi gwali gwakubiri ennaku z'omwezi zaali 19 omwaka ogwo gwennyini ogwa 2023. Bwatyo bwe yasobola okuba nga ajja nga substitute Manchester United we yali efuna win eya goolo 3-0 ku Leicester City, era bwatyo n'asobola okubeera nga yes Kobbie Mainoo atandika omupiira gwe ogwa Premier League. Wenjogera ssaawa zino mu 2024 Kobbie Mainoo yakazanyira Manchester United empiira giri 52 era nga ku jjo asobodde okubeera nga nte ateebako goolo 9 mu competition zonna. Bwe tuba toyongedde ne tulaba biki byakoze mu career ye ng'azanyira ttiimu eya Bungereza omwaka gwali gwa 2024 Kobbie Mainoo bwatyo yasobola okuba nga afuna debut ye ku ggwanga erya Bungereza oba ku ttiimu enkulu eya Bungereza, era nga omupiira ogwo gwe yatandikirako okuzanya gwagwa goolo 2-2 Bungereza bwe yali nga ezanya ne Belgium wali ku Wembley. Naye nga njagala okutegeeza nga tannaba kuba nga azanyira ttiimu enkulu eya Bungereza, yayitako mu England's youth teams ez'enjawulo okwali under 17, under 18 ne under 19 squad zonna nga yazirabikiramuko omukulu oyo ayitibwa Kobbie Mainoo. Era nga njagala okutegeeza nti ebbanga lyazanyidde ku ggwanga erya Bungereza tannaba kuba nga nte afunayo goolo yonna mu mujoozi ogwo ogw'eggwanga erya Bungereza oba mu ttiimu eyo eya Bungereza. Nga bwe nkugambye nti Kobbie Mainoo yatandika professional football ye mu mwaka gwali gwa 2022, njagala kutegeeza nti gwe omuwagizi wa Manchester United era ng'oli muwagizi wa Kobbie Mainoo ate era ng'onyumirwa omupiira, nja kusaba obeere nga olikinga vidiyo eno era osobole okubeera nga teweerabira kubanga osubscribinga ku Falcao Official okusobola okusigala ng'ofuna vidiyo ezifaanagana nga eno. Bwe tuyongerayo maaso n'okumanya ebikopo Kobbie Mainoo byazze nga awangula nga omuzannyi, njagala okutegeeza nti Kobbie Mainoo bukyanga atandika professional football yakawangula ebikopo 2 byokka mu bulamu bwe, era nga ku byo kuliko FA Youth Cup ngeno yagiwangula omwaka gwali gwa 2024 bwatyo bwe yali nga azanyira wali ku ttiimu eya Manchester United eyo ey'abaana abato bwe yali nga ali ku under 18 kyenyinza okugamba. Bwatyo n'asobola okubeera nga nti yawangula ne FA Cup eya 2024 bwatyo Manchester United bwe yali nga ewutula Man City omupiira ogwagwa goolo 2-1 bwatyo Kobbie Mainoo n'asobola okuba nga y'omu ku bazannyi abasobola okuba nga bawangula ekikopo ekyo ekya FA eyo eya 2024. Kakati bwe tuba tuyongeddeyo maaso n'okulaba ebirabo byazze nga awangula nga ye omuzannyi oba tuyinza okuyita individual awards. Kobbie Mainoo ono yawangula award eya Jamie Murphy Young Player of the Year award mu mwaka ogwo gwa 2023 era n'asobola okuba nga yawangula Manchester United Player of the Month mu mwezi ogwo gwa January n'omwezi ogwokutaano mu mwaka ogwa 2024, n'asobola okuba nga yawangula award eya Premier League Goal of the Month mu mwezi ogwo gwa February mu mwaka ogwa 2024 era n'asobola okuba nga awangula Manchester United Goal of the Month award mu mwezi ogwokutaano omwaka ogwa 2024. Bwe tuba toyongeddeyo maaso n'okulaba ani yasikiriza Kobbie Mainoo okubanga azanya omupiira oba baani be yakula yeegomba mu bazanyi b'omupiira, kuliko omukulu ayitibwa Paul Pogba wamu ne Kevin De Bruyne. Bwe tuba tutunuulidde ebyobugagga bya Kobbie Mainoo mu mwaka guno ogwa 2024, njagala okutegeeza nti ebyobugagga bye bikubisibwamu miliyoni emu eya dola oba kye tuyinza okuyita $1 million, nga bino bye byobugagga bya mwana mulenzi ono Kobbie Mainoo mu mwaka guno ogwa 2024. Oyo yabadde Kobbie Mainoo era sigenda kubanga nsukkawo okujjako kubanga nebaza gwe yasubscribinga edda wamu n'okwaniriza gwe atanaba kubanga osubscribinga osigale ng'ofuna vidiyo ezikwata ku bantu abatutumufu ate tusobole okubeera nga tweyongera okubamanya. Bonawo sigenda kubanga nsukkawo okujjako kubanga nsaba Mukama Katonda akunkuumire. Bye bye.